kati okusinziira ku nsawo yange bweyimiridde leero mututte ne mukebera ne tumukuba x-ray bagiyita 3D x-ray. 3D x-ray beera ya bukadde 2,800. So right now it is a mission. I took it upon myself nengamba eno mission nkoze eki njeyimiridde kuba nakwatibwa ekisa mukazi namulaba ku TV ng'akaaba okitegeera nengamba omukyalo ono kankole ki kamwekwate byonna ebyaliwo ebyamabega ne mugamba gwe biveeko neyimiridde okulaba nti olugendo luno nduyimiriiramu ne paka gye nnaakoma we nnaasobola batuyambe neetonda olwabo abasawo bonna bye baakola ku lw'abasawo byonna bye baakola nze neetonda ku lwabwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balamusiza mwenna baganda baffe wonna wosinzirira okutulaba yenze Sakozi Farouk wano wendi ndi ne Dr. Smiles. Ndi ne Dr. Smile wamu ne Kobusinje Lydia. Ensonga zitulese wetube wa Dr. Smile ensonga muzimanyi zibeera zikwatagana na byabulamu naddala ku mannyo si bya covid tajanjaba covid ali ku mannyo wa mannyo tuleme kwerabira ndwadde endala mu period eno ojja kwerabira ogayale olowooze nti corona yeka yaliko sibwe kiri kuba ne sirimu yaliko ani yasuula sirimu mwabasawo ani yasuula Ebola bulwadde kyobwasuula kolera bulwadde kyobwasuula sirimu kati corona yaliko obulwadde obukyasinze okubeera very unpredictable mu mbeera mu kusoma kwaffe nga ffenna tusoma microorganisms ezo baziyita viruses kuba zo zibuli ssaawa zibeera zikola ki evolvinga zikyuka kyova olaba ne HIV akyalemye abantu ofunira eddagala. It is a virus. They keep on changing, so they are very hard to track. They are very hard to find a cure for. Zivawazo zifubutukawa mbeera ya bulijjo ng'ebintu ebirala bimera nga naffe abantu bwe tuli ku nsi nabo buwuka ngaffe bannange enkambwe eno yakambo wadde kitegeeza yasudde sirimu naye ekirungi kyeno nti at least bagifunidde vaccine. Bagifunidde vaccine, they give you the vaccine nobeera nga at least oyina immunity kuyonga. So sirimu virus ya sirimu ekyali respected giveeko eri nkambwe bakyanoonyereza. So baganda bange ndi wano ne Kobusinje soka weyanjule. Amannya gange bampita Kobusinje Lydia. Kobusinje obeera wa? Mbeera Kyebando. Okay. Kobusinje Lydia ono namuleetako wano ng'alina obuzibu embeera ye mugimanyi embeera ye gw'omupya atagimanya agenda kubuulirako katono ne dokita agenda tubuulira lwaki tuli wano ne dokita era kyekiriwo kyekigenda mu maaso tuli ku step ki. Kobusinje buzibu ki obuli wano abatategeera? Obuzibu obuli wano najjamu erinnyo mu kujjamu erinnyo gwe yali abasawo banzijjamu amannyo mu kunzijjamu amannyo oluba ne balumenya n'amannyo ne bagajjayo gonna kati mu kumala okugajjayo ekintu kiri mu kuzimba kibeera kinuma nnyo wano okulya kati sisobola nnyo bunywa kyokka obulumi bungi. Baganda baffe abagoberera emboozi eno eddwaliro mulimanyi naye essaawa zino kati tetukyayagala kwetooloolera awo twagala twagala way forward tetukyayagala kudda mu doyidoyi. So dokita nkulamusizza nakoma okulabagana naawe nga tusomesa ku nsonga era bye bino z'amannyo. Oziwulidde ensonga z'ono? Nziwulidde. Yazikubulidde? Nali awo nga ntambula ku social media nendaba ka video ke kake yakolera ku Spark TV netandika okugamba abantu munyambe nfune ku namba y'omukyalo oyo mpulira njagala kumuyamba. Kati amangu ago naye sina mulala gwe nsobola kufuna anyanguyiza mbeera eyo kusinga gwe kuba gwe mmanyi olina connections omuntu osobola kumutuukako era nenkugamba onfunira omukyalo oyo ndabe engeri gye nsobola omuyamba nze ng'omusawo w'amannyo kyensobola okukola. Kakati ki ekiriwo lwaki azze wano? Kati nga bwe nagambye omunfunire wamunfunira bbanga ly'emabegako yajja ku ddwaliro ne mwekenneenya n'endaba embeera ye nenneeyama okumuyamba okusinziira ku busobozi bwange ku nsawo yange bweyimiridde.
kati okusinziira ku nsawo yange bweyimiridde leero mututte ne mukebera ne tumukuba x-ray bagiyita 3D x-ray. 3D x-ray. 3D x-ray beera ya bukadde 2,800. What? Gye bamutaddeko? Gye bamukubye. Ebintu by'amannyo nga biri expensive. Ebintu by'amannyo biri expensive kubanga biri more specific. Omanye ng'ekintu ekiri specialized. Kiba kizibu nnyo okukola kyokusanga nga buli omu akikola. So that's what makes it expensive. Ate ne equipment yennyini gwe tukozesa wa bbeeyi nnyo. Kuba kati 3D x-ray wanga nze bankyajinze 2,800. olwo kati ye ekyuma kyennyini x-ray yennyini ya sente mmeka okugifuna n'ogireeta wano. So tumututte ne bamukuba 3D x-ray abukadde 2,800 naye kituyambiddwa nti waliwo dokita mukwano gwange gwensanze ku Pandento ne batuyamba tebatugjeeko. Pandento eri waneeno mukolagana nayo Kololo. Ogimanyi? Sikolerayo naye manyi nga ye clinic erina equipment oyo asobola okukola equipment erina equipment oyo asobola okukola mukutte nensasula consultation nemutwala nensasula consultation ne tulaba omusawo then omusawo wetumubuulidde embeera eriwo bambi n'atukwatirwa ekisa n'atugamba eyo x-ray tagenda gikyajinga era 3D x-ray tagikyajinze obukadde 2,800 netubeera tubusevinze kati stage eddako nga tetunagenda wala dokita oyo bannange weebale nnyo weebalire ddala $2,800,000 eyo x-ray 3D x-ray ya 2,800 tewali ku negotiatinga sebo tewali ku negotiatinga dokita agituweeredde bwereere kati nangamba keesi eno wetumaze okwekenneenya 3D x-ray nga bamaze ogikuba nangamba tugenda ku booking appointment nga tufunye abakugu abalala abasingawo then tumanye sente meka ze tugenda okwetaaga okuddamu okureconstructinga joye okureconstructinga olubaalwe nga olwamenyeka n'amannya awatali tuteekewo amannyo abeere nga asobola okulya abeere nga ne feesi ye esobola okulabika obulungi. Bisoboka state gyali mu kubanze njagala assurance nti Katonda waba tuyambye baganda baffe bano betwogereramu ne batuyambako ne bacontributinga nawe no playing ako party omukyalo onaddawo oba taddawo. Omukyalo asobola okuddawo bwe tuba tufunye obumanyirivu obw'abakugu kubanga olaba ebintu bino ebyamannyo nawe birimu levels kati nange omusawo w'amannyo ate ninawo enkoma ate ne wabeerawo n'abansingako ne bateekamu omukono gwabwe n'obumanyirivu bwabwe. So right now it is a mission. I took it upon myself nengamba eno mission nkoze eki njeyimiridde kuba nakwatibwa ekisa mukazi namulaba ku TV nga akaaba nenkwatibwa ekisa nengamba tekisaanidde kubeera bwekiti okitegeera nengamba omukyalo ono kankole ki kamwekwate byonna ebyaliwo ebyamabega ne mugamba gwe biveeko lekerawo nobyogerako byerabire bibeere byemabega fereka tutandike ekintu kyaffe kipya neyimiridde okulaba nti olugendo luno nduyimiliramu ne paka gye nnaakoma wenaasobola batuyambe kubanga treatments zino kubanga singa mbadde nze mwennyini nsobola okikola nzekka nandibadde sisaba wadde n'ekikumi naye the fact nti nina okukowoola basawo abalala bannanga abakugu abansingako okumakinga sure nti keesi ye tugimaliriza mba nina okwetaagayo akasente era gye bujja naye for the time being sijja kwogera namba nti twetaaga ssente bwe ziti naye right now ebyakati tusobola byemanagingira naye abasawo abalala bena getting involved baba bo tebakolera bwereere bo baba baagala ki sente zaabwe. Sometimes kuyinza okuba nga omuntu ina namulinnyisa nnyonyi ave ebweru ajje waneeno amukwatemu so oba ono yennyini kumukwata tumulinnyisa ennyonyi bamutwale bamukoleko. So we are looking at all capabilities naye olw'embeera eriwo nti tetusobola kutambula nti restrictions za movement nyingi tubadde twagala kiggwere wano mu Uganda kuba equipment tumulina wano e Uganda naye
abakugu abasobola okukola ekintu ekyo nekigwa bulungi nekivaayo bulungi nga bwe kirina okukola ki okuvaayo. So right now neeyamye okubeera nga omukyalo ono ensonga ze nziyimiriddemu era right now natadde mudda kuba kati mutambuza nemukola ki nenkola ki naye sibikola nti bannaye mbikola obakola nti oba nina kyenjagala just njagala kujjayo kino kintu kye bagamba mbu abasawo tebalina kisa nti abasawo si bantu tebaagala kuyamba bafa nnyo ku ssente. Kyenjagala okujjawo nti abasawo abatuufu abali compassionate gye bali, nti abasawo abasobola okuyamba abantu gye bali, si nze nzekka n'abalala gye bali bangi abasobola abatatunuulira ssente naye abatunuulira nti n'oli muntu munnange naye waba talina busobozi nsobola omuyamba. So neebaza nnyo Farouk olw'okunfunira omukyalo ono kuba kibadde ku mutima gwange nga kinyiga okwagala okumuyambira ddala okulaba ng'ensonga yetugiggusa nga tugituusiza ddala addeyo naye asekeko ng'abalala asimayiringeko ng'abalala alye ku mmere endala ng'abalala kuba right now tasobola kugaaya kuba time ya lunch etuuse neŋŋamba tukufunire ku mmere nnyabo n'agamba nze sisobola mmere kugaaya bangotera bugotizi bummonde okitegeera. So twagala naye abeereko ng'abalala kuba abonyebonye ekimala kitya omuntu n'aleeta erinnyo limu ate ne muyiwa mannyo gonna anti kati yambuza naga kijja kitya ekyo kati omukyalo ono bambi alabika yalina tumor. Ebiseera ebisinga omuntu waba alina tumor it is a cancer of the mouth okitegeera. Omuntu bw'abanga alina tumor ng'abasawo tukkirizibwa okugyamu amannya ago tusobole okugjayo ki akantu kali okugjayo eri tumor eyongera okugejja natekola ki tevaawo. Kati bwe tumala okugjamu tumor eri kiba kizibu okuzzaamu ago amannyo nga bwe tugajjeemu. So in most cases tukola reconstruction y'oluba ne tuddamu ne tuluzimba bupya ne tumuteekeramu kye tuyita implants. Implants ezo gabanga mannyo naye nga gabago ga byuma okitegeera naye nga basobola okugakozesa n'agaliisa ng'omuki ng'omuntu omulala yenna. Right now kye tugenda osooka okutunuulira kwe kusooka okujjanjaba kuno okuzimba ekizimba ekyo tukiddemu kuba kirayika tumor eyo yazimba n'ekola ki nebeera ng'ereeta ya face okukola ki. Kati tumor eyo bw'enaamala okuggibwamu bayinza ogijjamu surgically bwe bamala ogijjamu batandike kuzimba kuba eggumba lyonna be babaali lyadda batandike kuzimba buto face ye eggumba wansi n'okuteekamu amannyo abeere nga addayo nga naye nga yeeyagala ng'abalala bagambe nti bagenda kutuula bamudiscussingeko. Right now tuli mu kunoonyereza ku musawo abasawo abalungi abasobola okukola omulimu omulungi. Kati abasawo abo tugenda kutuula wamu naye bamwekenenye bekenenye ne 3D x-ray gye tukubye bwe mabala obyekenneenya byombi bagambe tugenda kukola kino ne kino ne kino ne kino tuffe tubabuuze kigenda kumalawo ki nzombuulire sente mmeka gamba abantu aba basobodde bacontributing ekye basobola naffe ng'abasawo tuli mu kwekwatakwata kubanga ng'abasawo you have to be a compassionate person era okubeera omuntu ayamba tolina tunuulira ssente just lwakuba we are looking for people abali extremely professional abali extremely learned abali extremely experienced about such issues basobole okukola omuntu kikimuki omulungi. Kansooka njogereko mwanyina zowulira otya ekintu kinuma abasawo bakozeeko gundi iye baginkozeeko sente ozitegedde ze bakubaawo miliyoni 2.8 just kuteekamu x-ray x-ray kuntunuza mu kyuma kye bantunuzizaamu miliyoni 2.8 dokita n'ennyamba. Nsaba weebaze ba dokita nziza nnyo dokita neyanzeki anyway Farouk kyembadde njagala mukyalo ono asooka ayimuke mukyalo ono asooka ayimuke naye miliyoni 2.8 kimanyi naye nina ekintu kyenjagala okukola ki okugamba abantu right now kyenjagala okugamba abantu omukyalo ono kyenva ŋŋambye ayimuke aleme kufukamira. Omukyalo ono kati yafuuse mukama wange kyenjagala buli muntu yenna akola buli somewhere client yenna ekintu kyeyeyamya okukola abeera mukamaawo kati ono yafuuse mukama wange kuba nina okumakinga sure nti nkola omulimu omuki
omulungi kyovola abanamuganyidde yakafuka mirobe emirundi mukamuganze tonfukamirira kubanga nze neeyama nze neeyama nze kuba omuntu omulala tasobola kujja ku kamera nga nze n'agamba nti neeyamye okukola ekintu neeyamye okukola ekintu kyensobola n'okumakinga sure nti I push this thing paka omukyalo ono wakola ki waawona n'ateerera n'abeerako ng'abalala smiringeko ng'abalala alyeko ng'abalala ayogereko ng'abalala eddoboozi lye terina bbeera bwe lityo naye olwakuba alina swelling affectinga ne resonance y'eddoboozi so baganda baffe mwenna abatulaba nga bino byonna bigenda mu maaso mbadde nsaba tutandike kati omulimu kubanga era bigenda kwetaagisa ssente so kati dokita bwe tutandika kati abasobola okuyamba omukyalo n'ateekayo ennamba ye n'atandika okuŋŋaanya akasente wali naffe omulimu guba badokita ng'omaze okwogera nabo guba gwagamba omutemwa wendiddira obbagamba omutemwa ndowooza ekintu kiba kikola ki kiba kyangu omukyalo ono yatambudde dda ku TV nyingi yatambudde n'abantu bangi ng'asaba obuyambi okitegeera because at the end of that day tukkirize tugaane ebintu byanguwa naki na ssente so mbadde nsaba omukyalo ono abawe ennamba ye ennamba yagibawe bonna abana kyebafunye kyebasobodde kyonna kyosobodde mumuweereze so that time wetuuka okuteesa muteesa mulina nammwe kemulinawo oba bwe baba batuwadde omutemwa nti bwe guti tusobola n'obbagamba nti abatuyambyeko batuweereza bweziti era kati twetaagayo bweziti alright olina ennamba y'essimu kuteekayo ennamba y'essimu eri 0755 74 482 0755 74 482 eri mmanya gani Kobusinge Lydia Kobusinge Lydia olina bank account oba goli wa mobile money yokka sina banka tolina banka okay nsaba ogiddemu ennamba 0755 74 482 eri mmanyago iye bwe oli wasindika ndetaleeta manyago akola atya tasindika soka nankubirako ko tosindika ku nnamba gyatasomye oli ku WhatsApp iye kati oba oyagala okakasa nti yono kuba video omufera ajja kukwata kano ka video akatambuze ateekeko wano ennamba agambe nti ki ate tobamanyi kati uno tulina mu covid bajja kuyiiya bangi kuba video ku WhatsApp kwali mu baganda baffe ab'ebweru ku WhatsApp kwali kyonna kyosobola abeere nakyo abasawo we batugambira bbiiru naffe tubeere nga tukola ki tulina entandikwa mbadde nsaba baganda bange tuyambe ku maama ono mannyinaze byonna biri ebyaliwo ebintu byabaawo naye kati tuli ku chapter mpya katugobe bipya namugambye abiveeko taddamu nabyogerako kubanga n'ekintu ekirala kye mbadde njagala okugjayo bannange ffe abasawo njagala mumanye nti tetuli bakatonda we are not God kuba katonda ye muntu it's the perfect being sikyo ye buli kimu kijje kibeera perfect kati ffe badokita tetuli bakatonda naffe tusooka saba katonda nti tunababbakolako kuba ogenda n'osoma anatomewo n'osoma buli kimu kye weetaaga osoma n'abantu abamu bajja ne cases nga ziri complicated so nze kyembadde nsaba blame bagijje ku basawo blame bagijje ku baddwaliro ffe katutandike ekyaffe bupya biri tubyerabire abasawo ng'obasigidde ati kati nange ndi musawo mmanyi bye tuyitamu nange ndi musawo manyi bye tuyitamu osobola okufuna omuntu ng'alina case ng'eri complicated okitegeera ate nga situation gy'olimu kati katugambe ng'omuntu ali mu malwaliro gaffe gano mulago agamu tegali well equipped okitegeera sense obi gwe n'ogiteeka ku ki naye nga naye abadde agezaako okuyamba nekyalina okitegeera abadde agezaako okuyamba nekyakola ki nekyalina nekigaana so kyeze nava namugambye gwerekeraawo okugenda ng'oyogerera mulago ng'oyogerera dokitaani ng'oyogerera simanyi neŋŋenda bano biveeko ffe katandike olugendo lwaffe olupya
Katonda ajja tuyamba. Waliwo n'abasawo ababatagala naye nga kivudde ku management oba equipment. Ositegeera ku management, ku ssente tezituuka, appropriation ya ssente, abasawo tebabasasula, otegeera ebintu bingi nnyo. Awulidde wano aba COVID president ng'ayogera mu kusaba wano abasawo tebafunanga gundi naye babawala simanyi allowance awo naye salary tetuukanga. So abasawo nabo balina challenge. So kati balina challenges kati ate bodda mu blaminga ng'ate agenda kujjanjaba abalala. Omusuubira abalala bakola katya. Otegeera nze namugambye ko Businje byonna ebyaliwo ebyemabega neetonda olwabo abasawo bonna bye baakola. Ku lw'abasawo bonna bye baakola nze neetonda ku lwabwe. Neetonda ku lwabwe kyova olaba navuddeyo ne ŋŋamba kino tekyali kituufu, tekyali kirungi. Naye ebibi bibaawo, naye you can reconciliate and move on. Nokola ki n'omuyambagana ne mukwatagana ekintu ne kiggwa. Kuba at the end of the day buli muntu asobya. Buli muntu bw'asobya ate omuntu tekimugaana kusonyiyibwa. Navuddeyo ku lw'abasawo ne ŋŋamba balekerawo okuvumirira abasawo kuba naffe tuli bantu, we are not perfect beings. Bwe tuba tukola naffe tukusooka kulembezaani Katonda munnaye nasoma anatomy yenna manye erinnya lino bwe lyakula mu buli ango naye gwokola ki gwaba akulembera. So okay, tuyambeko Businje Lydia to making sure smile ekomawo kubanze bampita Dr. Smiles. I want to make people smile again and make them happy again. Okay, baganda baffe sente muzisindikire omukyalo ono Lydia enamba agiddemuko naye nga agera mpola kuba abantu abasinga baba tebagikwata bulungi oyogera ma 0755 0755 74 ana 82 mu luzungu 0755 74 40 82 yeyo mumanya ga Lydia Businje yekka wetabaako mannya ago totawaana. Bw'oba oyagala kakasa nti yeye kuba ku video ku WhatsApp abeerako, bw'atakwata totawaana nti ate nze manager we nti ate sindika naye nja kulaba. Olina manager? Talina manager. Talina manager, ye yennyini yagyekwatira naye making sure nti essimu eyo kweri kuba abantu awulira nnyo obusungu ng'akubye ate tomupiikinga ate okitegeera. N'abatiisatiisa bannaye mulekeraawo tokuba simu kumutiisatiisa biki musindikira akantu alhamdulillah ebintu bibeere nga bigenda mu maaso era nabo bajja kuba babiraba. Tujja kuba tu making sure we update you on every stage. Kuba Farouk yewaali okubeera nga akola ki nze wendi tugenda making sure buli stage ya buli kintu kye tukola tukibawa to making sure accountability everything because kyetubatadde namba ye abeere nga sente yakola ki yazifuna okitegeera. Kuba twandigambye nti ate obate eno enamba y'eddwaliro muteekeeko sente mwandigambye eddwaliro lyagala kola ki lyagala sente kati muziwoono omukyala nange temuzimpa bwazirya oba wakola ekintu ekyali kikyamu aba yekotoggeddeani yekka ffe tukoze ogwaffe yekka. Ogamba nti ate biki tuli mu lockdown ndi bubi nnyo kandyeko gwamanyi kuba kati ffe tuli ku mulimu naffe gwa kuyamba. Dokita ndowooza nja kufunako mbuulire ku mbeera y'abasawo prices nga zikaaye eza covid. Amalwaliro nga gakaaye covid bannange business mugifudde business bannange mututta naye nze ensobi ngiteeka ku gavumenti kukola bintu bino nebifula privatization. Nze nsubira yeerese ebintu bino kuba omusajja naye asetingawo eddwaliro yekola kasente kati ebya price ye wacharginga price ye naye nga gavumenti facilities zonna obalamu naye ebintu byataddemu bya sente. Kankubuulire omuntu aba agambye entaaka ya oxygen agiguza obukadde 2,700 ng'ate ozze ng'oli mulwadde wa covid ng'alina okuteekako eyo tanka mbulira abagenda kusaba sente naye akusabayo obutaano ekitone nnyo n'abatakusabye butaano n'akusaba busatu ng'agenda ali akaasatu. Asatu gamumala andijjukira alina okugula eddagala alina osasula abaki kati wonna waabibalamu abatayita okitegeera. At the end of the day bw'otunuulira abantu abali mu private nze mbabuulira they invest the money. It is not just nti baagala kukola ki kunyigiriza abantu private gali more equipped ne customer care. But all that comes with staff.
staff oba olina obbasasula okwata mu nsawo kati bw'obalamu ebintu ebyo byonna bw'aba agenze mu ddwaliro lya gavumenti ne bamuyisa bwe batyo ate ekyo kyo tekiba kituufu kuba ziba ssente za muwaaki wa musolo naye zino za muntu yeerwanako yekka sijja kugamba nti omutima gw'omusawo gwakubeera ng'ofa nnyo kusamba buli musawo alina okubeera compassionate buli musawo alina okubeera omuyambi naye bw'oba ng'omanyi ogenze mu private clinic tonenya musajja oyo mbuulira lwaki ebintu omanyi sente zateekamu okumakinga sure nti buli kimu nga bw'okifuna nga bw'okifunye ozimanyi ziba nnyingi kati gw'owulira bulizi namba nti bamusabye obukadde 5 naye nga tomanyi accountability eddagala lyaguze bakozi basasudde bills zaalina sasula masannyalaze biki oluusi gavuddeko generator yagula mpya abantu abasinga bali mu mabanja nze mbabuulira bali mu kusasula banka bafuna zironi ne batandika amalwaliro nga bamanyi covid akola eki ne atuuse awo nange wengenda okukolera covid atuuse naye kanneewole ssente ngule buli kimu abantu babiteekamu bateekamu so kati sijja kutunuulira nnyo nti omusawo olina kutunuulira nnyo ssente naye bw'oba ogenze mu ddwaliro lya gavumenti ate ne bakola bwe batyo kiba kirala naye bw'oba ozze mu lya private gwe genda oyogeremu naye olaba accountability private kitegeeza kibeera option era gendayo oba togendayo oba ng'olaba ng'embeera tosobola kgendayo genda mu lya gavumenti obanenye bulungi kuba be bakwata mu nsawo yo bano tebakwata mu nsawo nabo beeyiiya omuntu omulala wa bulijjo basawo naye nabo beeyiiya it is a business at the end of the day it is a service but it is a business at the end of the day how does it become a business at the end of the month you have to pay salaries for the workers at the end of the month you have to pay utilities some people rent at the end of the day you have to pay rent some people hire ambulances nga si zaabwe at the end of the day you have to pay them kati bw'oba otunuulira ekintu ekyo tolina kitunuulira mulundi gumu n'okitomeramu olina okukitunuulira ku sayidi zombi abantu kyebeerabidde ekyo bw'oba olina okitunuulira ku ango zombi nti eno omusajja ono akaleka akuba abantu ssente abakusaba obukadde bumeka naye ekyuma kye yagula okimanyi sayidi eno ayimiridde atya azibajjeko naye naayimiridde atya akola meka asasula bameka biki byaspendingako ekyo bw'omala okidayagonizinga obulungi toyinza kuddamu mutunuulira nga mungeri gy'omutunuulira tweyanza nnyo tweyanzeege kitegeeza nti tunenye nnyo gavumenti mu malwaliro gaabwe kubanga aba private tetwemulugunya nnyo bambi nabo bateekamu ebyaddala bateekamu ate n'abasawo bali owenge babasasula ezibajyamu nze sikoyanko gavumenti kakyanga mmala okusoma badde mu private kubanga mmanyi abasawo mu gavumenti okola nnyo naye n'ofuna kitono baganda bange mwenna nfukamidde ku maviivi mbeegayirira tutandike omulimu gw'okuyamba ku mukyalo ono ku maama ono mwannyinaze muganda waffe mu ango yonna gy'omulabiramu tumuyambeko abadokita tetumanyi bbiru gye bagenda tusaba naye anytime from now dokita ajja kubambuulira ebivudde kuba noono bajja genda naye bamukoleko gundi yennyini kuba kati 3D gye bamukozeeko dokita agituweredde ku bwereere $2.8 almost $3 ono ataddemu transport we ataddemu time ataddemu biki ataddemu ne consultation sasuddeyo consultation ku clinic gye mututteko kuba si mutwatte ku clinic gye manyi nti yesinga okuba ey'amaanyi mu Uganda esinga equipment omulungi mu Uganda yes kati bannange yeyo update eriwo mbadde mbasaba nga mbeegayirira konna kwosobola kamuteereko maama ono ku ssimu sibasabangako wenti naye mbadde mbasaba tumuyambe mu mbeera eno gy'alimu naye addewo afune ku mirembe baganda bange mwenna mbatumiddeko mwenna abali mu UAE, Canada, US, China, Europe mwenna Africa, Uganda wano ne Kampala mbaagala nnyo baganda bange abali embaale mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala olina kyogamba
Iye. Mbadde nsaba kwebazaako dokita. Mwami Faluku. Nsanye dokita Mukama akuwa omukisa. Mwami Faluku Mukama akuwa omukisa. Twebaza nnyo. Kubanga nze kyensaba tusaba busabi Mukama atuwe ssente. N'ekisa. Tetusaba Mukama abeere yaba akulembera kino ekintu kye tutandise. Ate atuyambe tukigguse. By the end of that day nekyo kikulu bagamba ekale batandise bakozeewo ki okitegeera so kati kyetusaba mwenna mutusabire naffe nga bwe tusaba Katonda atukulembere mu kintu kino tukigguse. Alright. Mwebale nnyo mwebale ddala bannange mutuyambeko financially mwebale nnyo mwebalire ddala tulabagane next time.